po jako akawuwo. Abavubuka abawangalira mu bifo eby'omugotteko ziyite ghetto mu kitundu eky'ennansana ko n'ebitundu ebiriraanyeewo omuli Kibulooka n'ebirala bawanjagidde gavumenti okuvaayo bakwasizeeko basobole okugula ekifo bwe basobola okuwangalira ate n'okubaako emirimu gye bakolerawo. Obulamu bwange bwonna nkuliddeko mu ghetto eziwera, naliko mu ghetto z'Ebusoga, ez'ennansana era nga kati ghetto kati ez'ennansana kati zempangaliramu. Naye ng'olunaku lwa leero nti tukuba omulanga buli omuntu yenna yali akuliddeko mu ghetto. Embeera mugimanyi nti omuntu okukulira mu ghetto tekitegeeza nti aba muyaayo oba mubbi. Era ebiseera ebisinga osobola okusanga bwe basanga basitulwa enviiri ku kkubo babamanyi nti oyo muyaayo mubbi. Era poliisi olukukwata ng'esalako eddireediyo. Okwogera ku biyagayaga n'obumenyi bw'amateeka ebiri mu ki ghetto. Naye ng'ekigendererwa kyaffe twagala gulaho omwana wa ghetto w'anajja n'ayiga ebyo n'ayolesa omwana ono kuba mulimu abaana abamanyi oluka obuggo, mulimu abaana abamanyi oluka emikeeka. Bano abasinga balokoka okuva mu bikolwa ebimenya amateeka omuli obubbi, obwamalaaya ssaako n'ebirala, era nga bano bagamba nti bakooye okubba abantu nga kati baagala kulaba nga beenyigira mu bintu ebisobola okubayamba okwongera ku nnyingiza yaabwe. Tuli ba ghetto, tukulidde mu ghetto, tumayifa mu ghetto, ebituuma mu ghetto bingi. Era olw'ensonga eyo twavuddeyo tutegeka ghetto run nga olw'ekigendererwa ekyokutondawo emirimu mu ghetto, kubanga ekisinga otusubwa mu ghetto butakola, ekisinga otusubwa mu ghetto bwavu mu ghetto bungi, enjala nyingi mu ghetto, tunoonya nnyo akawugo mu ghetto. Tugamba Mbabazi Isabella nga yakulira ekibiina ki Care for the Ghetto agamba nti basazeewo okutegeka emisinde gimunabyalo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana okusobola okunoonya ensimbi ez'okugula ekifo we basobola okuwangalira wakati mu kubaako emirimu gye bakola okusobola okweyimirizaawo. Tutegese emisinde nga bagise ghetto run nga bwola Kabaka run, kati naffe twagambye twafunye idea tusobola tutya okulwanyisa okuyamba abaana abali mu ghetto. Kati ne tutegeka ghetto run nga bwola Kabaka run nti bagitegeka buli mwaka nga balina ekigendererwa. Kati ffe twategese ghetto run ng'eriyo ennaku z'omwezi 6 ogw'omunaana. Bano bagamba nti banoonya obukadde bw'ensimbi 100 okugula ekifo kino we basinzidde okukunga bannaabwe okuva mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka okubeegattako basobola okwekulaakulanya. Era abaana ba ghetto ennansana bakkiriza okukolagana ne gavumenti eriko eya enyaale muzeekaguta nga tulwana okukomya obumenyi bw'amateeka, kuba RDC atuyambye nnyo. Kati laba abaana abalokose, wano waliwo abaana abalokose babadde babbi babadde ki naye bakooye bagamba singa tufuna emirimu, singa tukola kino, tukusiima muzeekaguta olwa RDC waffe ali webale nnyo ku luno ate watuwadde omuntu owaffe ddala ategeera ddala. Grace Sebulibwa nga yakulira From Darkness to Light agamba nti balina bammemba abasoma 50 nga bano baali batugomya ebitundu eby'ennansana ko n'emiriraano wabula ne babivaako nga nabwe batyo basabye gavumenti okubakwasizaako okulaba nga balokokera ddala. Naye so nze kiyamanyi wa From Darkness to Light organization mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera nga zennono zaffe ezo. Ekyakweyisa organization eyo Mr. President twakola nga twagala kendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu ggwanga nga first of all abasinga okutujoyininga ffe byaffe nga bebimanyi nti era ffe bya Katonda omwana tomuzaalirawo n'akulirawo tetukaka muntu oyawulira nti akyayagala okukola, wabula oyawulira agamba nti ekinzibisa dogo wange tasoma, ekinzibisa ekinyakuza landiroodi amaanyi otulo, ekinetundisa omwana wange tasoma. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Wava munaku walina munaku pastor wange gwe nga wakikuba nti wali munaku jangu ali tukwatire wamu ate nsabirawo gwe wakyusa emmeeme yange Yesu yayitamu gwe n'enkyusa kati nkusaba muganda wo.